ebigambo bikyali bya bunkenke. Kakati ndaba musajja mukulu wano supreme leader ow'eggwanga erya Iran omwezi gutandise aliko byayogedde eri eggwanga erya Amerika alibuulidde alidde mutama Mojtaba Khamenei Mojtaba Khamenei ono ye yasikira omugenzi kakano eyali supreme leader Ayatollah Ali Khamenei ow'eggwanga erya Iran eyafiira ddala mu ntandikwa ey'obulumbaganyi Amerika ne Israeli bwe bateeka ku ggwanga lino erya Iran. Nakuzo omwezi zaali 28 omwezi ngujjukira gwali gwa kubiri Amerika bwe yeekobaana ne Israeli ne balumba eggwanga lino. Abaasooka okulugulamu obulamu n'omukulembeze ow'eggwanga supreme leader ow'oku ntikko mwana wattu y'omu kubo. Njagala kukutegeeza nti Mugema bwafa kudda mulala ne mu Iran bwe baakola ne balonda Mojtaba Khamenei ng'omukulembeze azze mu bigere bya kitaawe. Kyokka okuva olwo n'okutuuka olwaleero omusajja ono takubwangako kya mulubaale. Abantu bangi beebuuza naye ddala omukulembeze waffe gyali? Ebigambo ebyakasalo ne biva mu Isirayiri ne biva mu ggwanga erya Amerika nti ayinza n'okuba nga yafa, kubanga ekyamazima okusinziira ku gayitaayita nga ne munda mu ggwanga erya Irani mwegali nzize nga kugamba Mojtaba ono newankubadde nga teyafa naye yakoseka mu bulumbaganyi obwo obwafiiramu kitaawe, nnyina, mutabani we ne mukazi we n'abantu abalala ab'oku lusegere olwa Ayatollah kakano omugenzi. Kakati ono okusinziira ku byogerwa baga nti ekyamazima ne bw'anaaba akomyewo ne bw'anaddamu okulabika ajja kubanga takyali mulamba, kubanga kiteeberezebwa nti okumu ku magulu ge kuteekeddwa okubanga kwakutukako olw'ebikompolo ebyo ebyanyugunyizibwa abasajja Abamerika n'Abayisirayiri. Kakati mbu ne feesi era naye eyina engeri gye yagongobalamu nga mu kaseera kano afuna obujjanjabi obw'ekika ekyawaggulu alde mu bantu be bw'aliba bwakudda nga waakiri alabikalabikako. Omanye bw'aba omukulembeze mu bintu ebisinga okubanga bya mugaso oba oli mukulembeze wonna w'obeera b'okulembera bwe bakaaba naawe n'okaaba awo amaanyi gabaggwa. B'okulembera bwe balaba nga ate gw'osinga okubanga ofeenya ovaamu omusaayi ebiwundu wena bikwetimbye amaanyi gabaggwera ddala. Kakano bano kwe kusala amagezi nga nti nedda kitugenda okukola katugira tumugye mu bantu, waakiri anaayogeranga obwogezi ng'asinziira gy'ali. Kakati mbu ke kakodi ako naye era waliwo ababityebekala nti Irani akakodyo kayo akalala keeyagala omusajja ono teyagala alabibwe, kubanga Abayisirayiri kasita bakulabako ennaku zino bali ku muyiggo ogw'okukuba abakulembeze bonna abakulemberamu eno mu Irani babajje mu budde olwo basobole okwefunza n'okunyigiriza abasigaddewo abatonotono mu mbeera eyabbira mupango. Kakati yembeera eyo naye newankubadde ng'ono mulwadde ekituufu ebigambo bibadde biva mu kamwa ke nga biyita ku lupapula. Kakati guno mulundi gwakuna ng'ayogerako eri ensi era obubaka bwe bwawandiikiddwa oba buwandiikiddwa ku mikutu emikwanira wala okwoteeka n'okusomebwa ku TV ne radio n'emikutu egya gavumenti munda mu ggwanga erya Iran. Naye ku mulundi guno abadde mukambwemu n'abuulira eggwanga erya Amerika nti ne bwe lineetuluba ne libeesibako mu kyondo kya Buwarabu awo ne likwanaganya amawanga agali awo nga livudde eri bunaayira mayiro 10 terisobola kwefunza buyinza bwabwe, kubanga obuyinza obwabwe bwabaweebwa Katonda era awo waabwe bano Abamerika bannakyeyitize ng'ezzimu eggumba tebasobola kubaako ngeri gye baba nafuya. Kakati ng'ate amazzi gaabwe n'ettaka lye balinaawo Amerika lyeyagala okwesibako
mafuta n'ebiringa nga bwe bityo bagenda kubikuuma ng'omwana oba omuntu bw'akuuma eriiso lye. Kakati nga Amerika ekifo kyegwanidde okutuulamu mpozi ng'enaagenda wansi ku ntobo y'ennyanja yagayanja oba amazzi agali awo mu kyondo kya Buwarabu. Kakati n'abawagaabuwa nti ebyo bye baliko byakwerimba byakwesudiya tebayina ngeri n'emu gye bayinza kunafuyamu ggwanga lino. Abasajja bano bajja kukuba emmundu abali munda omwo abali wabweru w'eggwanga Irani bonna bali kimu katole bwe bati okusobola okukuuma ebyobugagga byabwe nga bano Abamerika abannanfuusi tebabyekomezza. Abadde musajja mukulu Mojtaba Khamenei ono omusika wa Ayatollah Ali Khamenei. Kakati ebigambo bino kali bizzaamu amaanyi naye we bijjidde ng'era obunkenke bunene wakati w'amawanga abiri Amerika ne Iran. Ekyamazima bano bombiriri buli omu awera era ng'ekitegeerekese kiri nti olutalo wakati w'ababiri bano saawa yonna luddamu era okumanya ng'ensonga zirinnye enkandaggo nakubuuliddeko ekitongole ekivunaanyizibwa ku kuduumira entalo munda mu ggwanga oba mu kitundu ekyo ekyekyondo kya Buwarabu ye CENTCOM. CENTCOM eno Central Command ey'eggwanga erya America esabye abasajja abakulu abatuula ku kitebe ekyamagye mu ggwanga erya America Pentagon naye nti abange ku mulundi guno ebintu si byamannyo wenu, ebintu kimyanku ye mugabe. Bwe mweteekera okulowooza nti bijja kutambula nga bwe byali ne ku mulundi guli oguyise tuyinza okuviiramu awo ng'abasima ebbumba. Kakati Central Command eno gye tuyise CENTCOM yabadde yakusisinkana musajja mukulu Donald Trump oba yakumusisinkana emubuulire ensonga ddala nga bwe ziyinza okutandika, kubanga baabadde n'ekikwekweto kye bateekateeka kye baayise mbagirawo nga baagala okukuba amangu eggwanga lino erya Iran mu ngeri ya kimyansomya, kyokka ng'engeri eyo nzigumivu. Mu bugumivu bwayo ng'ekigendererwa kyakwagala kuginafuya bagikuba amaviivi nga tekyayinza kutambula basobole okugyogeza ebyama, omuli n'okugikaka nga tebasise ensike wabulayo yeyeeyagalidde oluvannyuma lw'obuvune buno obugituusiddwako egende esayininge ku bipapula nga Amerika bweyagala. Kakati Central Command kyekoze naye nti abangi twetaaga kye bayita Advanced Conventional Armed Missile oba missiles, ebyo bi hypersonic ez'omutawaana, kubanga omulundi ogusoose bwe tuzze mu lutale ennaku 40 kakati ziri mu 62 tubadde bamukubya byayi newankubadde nga tufaananye abakoze ekyamaanyi, naye ekyamaanyi kyaffe tekyeyolese n'akamu n'akatono. Kitulina okukola nno mu aba Pentagoni mutuwe gye bayita Daka Eagle hypersonic missile tulyoke tukuba obusajja n'emungu afata abaali. Daka Eagle hypersonic missile kiwandiike aba Central Command gye basaba aba Pentagon bagibawe ebeere nga yeeyambisibwa okukuba n'okunafuya eggwanga erya Iran. Ne ku mulundi guno okusinziira ku byawulikise
kyategeerekese nti Amerika yeteekerateekera okukuba buli ewasobola okuva amaanyi agaaka, mafuta, gaasi, ebiringa nga bwe bityo, masannyalaze, byonna babyeteekeddeteekedde. Naye ng'ekigenda okubimala amamiima n'abanfudu ge yamala ggoonya yeddaaka Eagle hypersonic missile. Bagambye nti bazudde ng'ekyamazima agoba musajja munne alekamu aganaamuzza, kuba musajja munne olukolokolo olusika lukusika. Eggwanga lino erya Iran okusinziira ku CENTCOM bakizudde nti hypersonic bayina za mulembe ng'eyinza okubaanukula yeno ddaaka Eagle hypersonic missile. Kale nno bino byonna bw'obyetegereza gwe omulunyampuliriza toyinza kulowooza nti ebintu byakulebeza mikono ku njuyi zonna. Anti neeno yababuulidde ne bakati newankubadde ng'ebyo bye musaba mujje nabyo, simanyi ddaaka Eagle hypersonic twali tulabye abanene emirembe engalo, ate naffe weetulife tubalinze kyemukola kyetukola. We munaakubira ku kagaasi kaffe ne bwe kanaaba katono bwe kati mu mawanga ageetoolodde wano mu kyondo kya Buwarabu, newankubadde nga tetugenda kugakubanga bwe tukoze mu mulundi ogusoose ennaku 40 agaasooka, naye buli ewali ekisoboka okubanga kya ggwanga lya Amerika tugenda kutuukawo ate na bukambwe. Kakali bino byonna bikwongera okumanya nti ekyamazima wabaddewo n'abalowooza nti olunaku luno olwokutaano kale oba mu wiikendi we tunaaviirawo olutalo luseeseetuse okwenkana awo bwe bwagazi Amerika bweyina okutuusa enteekateeka zaayo mu kyondo kya Buwarabu we babadde basiriikiridde kaakano okumala kyenkana ebbanga ligenderedde. Naye nga ekibalemesezza okukwatagana ye Iran okugaana okuteeka omukono oba okubaako byeteesa nga ne bye yataddeyo tebaabisiimye, tebabyagadde. Kano kwe kulaba nti enteekateeka ziri bwe zityo. Kyokka era gwe omulunyampuliriza njagala okubuulira nti tugenze okutuuka olwaleero nga lumu ng'olutalo olw'ebigambo wakati wa chansala w'eggwanga erya Germany bamuyita Friedrich Merz n'omukulembeze w'eggwanga erya Amerika lwongedde nalwo okugaziwa. Nakubuuliddeko gwe omulunyampuliriza ennaku ziringa nga 2 ezaayise, chansala Friedrich Merz ow'eggwanga erya Germany, chansala kakati mutwali ku mulembe ku mutendera gwa prime minister, mutwali ku mutendera gwa president, kati ekitegeeza nti mukulu munne bano bakulu n'abakulu owa Germany n'owa Amerika. Owa Germany nno yayogedde ebyakasalo naga nti ekyamazima bukyabala ba Amerika ate eno ku mulundi guno ebigambo bye yakoze nyenje bufu. Abasajja ab'e Iran bagisinzizza ensumika era ne bagirabisa. Chansala Merz yaga nti ekituufu kiri nti twogere amazima, Amerika yayingira mu lutalo lw'e Iran nga teyina kye bayita strategy ekigireetedde okulemererwa okumanya bwevaayo, kubanga olutalo kimu bw'oluyingira kyakubiri kyokka ekyokusatu bw'onooluvaamu okusinziira ku musajja mukulu ono Merz, chansala w'eggwanga erya Germany. Kakati nti olw'okuba bano Abamerika bayingira tebalina strategy, obusajja bubayimbizza endubaale buli kye bukwatako. Yatuuse okuwa ekyokulabirako naga nti obusajja buli smart n'engeri gye buteesaamu oba bwe butateesa erabisa eggwanga erya Amerika nti teryali lyeteefuteefu okuyingira mu lutalo luno. Mu bufunze yabadde ng'ategeeza nti eggwanga erya Amerika olutalo mu kyondo kya Buwarabu mu ggwanga erya Iran lubalemedde ku mabega. Kakati feno mu myaka gye tugenze tutuuka bw'okulu otandika okumera entondo, Donald Trump ku myaka 79 entondo awo yayimuse embalabe nemweteeka ku nnyindo, era kakati ebigambo ebyo bimutunuza anyinyibadde. Omwezi guno gugenze okugwako ng'afunye ekyaddamu. Mu butuufu
mu byayagala okuddamu atandikidde ku magye agali munda mu ggwanga erya Germany. Kankubuulire nti ng'okufaananako ne bases endala eziri mu mawanga amalala mu nsi yonna ez'eggwanga erya America, ne mu Germany eno waliyo bases z'eggwanga erya America. Nga n'okusingira ddala mu Europe wonna awo oyinza okulowooza nti mu Germany ate nga kye kituufu nga basinziira mu nkambi gye bayita Ramstein eya base eno ye wasinga okubeera abajaasi b'eggwanga erya America. Omwaka oguwedde gwagenda okuggwako nga America ebala nti mu Germany mwokka okwetooloola eggwanga lino erya Germany mulimu amagye gaayo agali active agakyalimu embavu agasobola okukola omulimo nga gatumiddwa agawerera ddala emitwalo 36. Mpozi obutafaanana oba oliawo eggwanga erya Italy, eggwanga erya Italy eno eriyo abasirikale 1,200. Mu ggwanga erya Bungereza eriyo abasirikale 1,000. Ab'eggwanga erya America mu bases ezenjawulo mawanga ago n'amawanga amalala agayina bases ez'eggwanga lino erya America. Kakati mu busungu musajja mukulu namukadde Donald Trump ono agambye nti atandise okutunuulira engeri gy'agenda okukendeezaamu amagye ga America agali munda mu ggwanga erya Germany, era nti enteekateeka ye mu nnaku si nnyingi ayinza okuba akkiriziganyiza ne banne bwe bakulembera eggwanga erya America nti waakiri amagye 1,200 gugira gwo guvuddeyo waakiri gudde wano ewaka tebagenda kubajogera ku kyalo Germany ng'ate n'obukuumi babuwaayo. Kakati nga bwe gwabafudde leka amagye bagajjeyo. Naye nga bino byonna biva ku ngeri musajja mukulu Chancellor gye yayogereddemu eggwanga lino erya America. Donald Trump atuuse okuwaayiriza musajja mukulu Chancellor we Germany Frederick, n'ategeeza nti okusinziira nga bw'amulaba alabika ekituufu ayagala eggwanga erya Iran libe nga lirina nuclear. Onajjukira nti ekigambo ekyo era yakiwaayirizaako ku King Charles III. Eggwanga erya Bungereza ne livaayo ne littaanya ne litegeeza nti sebo leka towaayira. Ebigambo twabiwulidde ng'omukulu abyogera kubanga kabaka King Charles III yawuubyeko olubu lw'ebigero bayakyaddeko munda mu ggwanga erya America. Naye mu bye yayogedde Trump yayongeddemu kubanga omwogezi alaba nekimutta kwongereza ono yayongeddemu ko nga bwe yabadde ayagana nti Charles King wa Bungereza yayagadde ddala n'ayogera nga Donald Trump bw'ayagala nti eggwanga erya Iran terisaanidde n'akamu n'akatono okubeera ne nuclear. Ekituufu ekyo n'Abayengereza nabo kibaagala, naye ku mulundi guno Donald Trump yakonjedde ebigambo bwe yabyogedde si bwe byabadde ne bamukomako nti leka. Kyokka onajjukira nti amawanga Germany, Bungereza, Italy, Bufalansa mu mwaka ogwa 2015 omukulembeze yali Barack Obama mu ggwanga erya America be baakulemberamu okukola endagaano ey'okukwasaganya ensonga za nuclear munda mu ggwanga erya Iran. Kyokka ye Donald Trump bwe yajja mu 2018 ate n'abuuka mu ndagaano eyo. Kakati beebuuza nti ddala ani asinga kubo abaali bakoze ebyo baakola okulaba nti endagaano netuukirizibwa ate neyagibuukamu ani. Naye ebyo ngo bitadde ku bbali ebigambo ebyogerwa wakati w'abasajja abakulu bano ababiri. Donald Trump agambye nti omusajja ono Chancellor we Germany munafu alina n'ebizibu bye yandibadde aconcentratingako oba bye yandibadde asimbako essira. Gamba
nti Germany yandibadde yeetaagibwa nnyo mu kumalawo olutalo wakati w'eggwanga erya Russia n'eggwanga erya Ukraine. Naye nti bano babadde bakanula bukanuzi maaso ng'era Donald Trump yennyini mu ggwanga erya America yalafu bano okulaba nga kino kiggwawo. Nagandi eggwanga erya Germany olwaliwo bwe twogerera baavu balunkupe tebakyalina yadde ensimbi. Naye ebyo byennyini musajja mukulu ono Friedrich Merz bye yandibadde atunuulira okusinga okusonseka ennyindo ye weetajja ng'atunuulira eby'eggwanga erya America ebitamukwatako. Kale nno ebyo gye binaggwera era naye tujja kulabayo kubanga musajja mukulu ono yo Merz bwe bamubuuziza nti ddala ddala omusajja byayogedde nti nze sirina lutalo naye kubanga ne bwe twasisinkana mu mwezi ogwokusatu bano basisinkana ababiri. Kandi kye yasinga okusimbako essira era kye yeetema kwega nti amagye g'eggwanga lya America gagenda kusigala nga gatudde munda mu ggwanga erya Germany. Ffe tetukiinaako mutawaana n'akamu. Kakati ebyo bigambo bye naye tetuyinza kumugaana waddembe okubyogera. Kyokka era bannamawulire bwe babadde babuuza Donald Trump ku nsonga yemu bamubuuza nti obusungu obwo bw'olina buyinza n'okukuleetera okujja amagye g'eggwanga erya America mu mukago ogwanatona nti mwogedde eyo ensonga ddala mugituukiddeko ddala kubanga kyendowooza obusungu bunnuma nja kugijjayo n'eggwanga eryo erya Germany muliraba n'ensimbi ze lirina okusasula nga memba mu mukago guzirema tebasasula simbi basasulayo butono nnyo bwe buti busirikitu kandi kibafudde bannamba lujega mu byenfuna ate ne mu byamagye kakati ate bakunukkiriza we batatuuka tebamanyi nti ensanafu eruma atudde batuulaawo we bali. Kati ebigambo mwana wattu ebyogeddwa abakulu ababiri ebitawulikise nga biwoomye okwenkanaawo.